Endoveso. Kutenda mu mukaaga n'ekisolo tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Hello. Yes, sebo. Nze bampita mukuja wa Biti Fama mu Ndoveso oli mu program Sisimuka wano ku Biti Fama. Sebo. Mchana wange yafuuka kibanda. Mukazi we yafuuka kibanda sikutegedde. Mchana wange yayonooneka yafuuka kibanda. Kati mbadde n'omulese waka. Naba ngambye era avuddewo kati mbadde njala kumanya alazeewa. Bakugambye waka ate omulese nti ate kataliiwo. Ani agambye? Neiba? Kati gwe obadde oyagala tukole ki? Njala kumanya kituufu kati alazeewa oba timutegeera akafuuka kibanda. Kati gwe teyabadde tagambyeko nti alina gy'alaga? Tagambye gy'alaze, tagambyeko nti agendagendako wano. Kati waba tali waka aba alazeewa. Kati gw'oliwa? Ndi ku ofiisi. Ndi ku ofiisi yange. Kale, onaayogerako naye? Saagala njala mpulire buulizi. Kale, beerako ku simu tovaako. Kale, sebo. Wanji? Hello? Wanji? Sankuride sayogera. Hello? Nga njogera nze tontegedde anti oli ku boda. Wanji? Niko boda nagenda ku taxi. Wanji? Ogenda wa? Niko boda damu kwa kwenda kukangata. Nakuba mde ku boda. Bannange eno bode n'atukkiriza agamba dakiika 5 ffe tuli mu ggwanga. Naye nga bamutwala akagudde empewo giwulira. Omwami agambye abamugambye taliye waka alina gy'alaze kati tumufuna katulabe. Hello? Hello? Wanji? Ompulira? Ompulira wanaawe nga sikulaba. Wanji? Oliwa nga sikulaba. Buuziza bano ne mbuuza bangamba tebannaba kolibwa. Obuuziza baki? Buuziza bano abantu tebannaba kulabako oliwa nze natuuse. Watuuse dda? Bannange nange ndi mu kkubo. Mukuba ole. Netiwakayo simanyi oba ebadde ki? Ndeterayo ku kisipulashi ekinene nnyo nte nnuma.
wabula yangu abaana munanze ndi mukazi mufumba abaana nabaleseeje waka kati gwotuse emutuse nze ne lumu ngisasudde sente zange jangu nazo toddamu nonkabiriranga lulimbu ate mpola nze siwola okitegeedde banaye ogala onkabirire sente zange ojja nazo owulira simanya njiwulidde nti jangu sagala ngambe nti nompola siwola aye yangu watewerabira sipulashi ne sente zange ozireete nze nsasudde wano eno ogenda kuziwange owange wangi ati oyogera na mukunja wa BTFM mu Ndobeso abula musajja gwe wakafa corona soko otwale ekisipulashi awo ekinene ayate omuntu ng'oli ku puresha ayasuubira ayogera owange oliwa jangu ondeterayo ku kisipulashi naye abakazi muggwamu mu byokulya ayagala kunywa ku kisipulashi mbwe nyonte muluma nyonoza abadde n'emisi bode mukubye nnyo olubuto nedda abadde yetegekera olulumba sinzigo wamma ate bubitegeera asobole okubeerawo nawana ekimuvubiriza ku mutima omukazi wataviriddemu awo n'ekisipulashi tekifumye naye korona ye bamukwagaliza BTFM munuyita ku noti nya emunya 2152 ne noti 7552 yita nnyo ku WhatsApp wereza ku WhatsApp mangu tusobole okubeera nga tutambula soma ekitabo ky'omuziki ku 96 ne 91 Masaka katulabe ono agamba atya Endobeso omukazi agambye nasasudde dda esente zange za ruumu ate toŋŋamba nga lulimbu mpola era n'ekisipulashi tokyerabirayo abasuzumye balekoeza bwebawegadde bannaago omukazi ng'omwenzi oyo sajja tajja musobola amusomya obwesonyi balekuweereza kale BTFM ekitabuli ky'omuziki katulabe ono agamba atya simusimu balekuweereza Ndidiye masoli banange mukunje omukazi mutwabye splash church nene nyente mulumu naye kuweereza munange njakigula njakituusa nkunjale nakachwa namoto mwe balikuweereza naye kawe banayo omukazi oyo bagobe banayagala splash ana mwereze za splash ki atambuza obulamu abasimusimu asuze mutya kakoza Cyrus ndone kupiria hair salon enatete ku makayi bannaye nemu ku mukazi mweze splash we tofa corona mwebale kuweza MP2B nakosenjeke abawuliriza nnyo abadde yesunza okufuna ekyokunywa yangu ye yatuuse dda ne sente osimuddize osasulako baaki nze ndeese maanyi mukunja ne nakachwa n'amoti mwebale kuweereza nti ono abeera kaliba Benard Brechfuto w'ensasagga omu bw'ati wabula baabo oyo omukazi mu banda yennyini ng'era bbayo we yagambye amiina mukunja nakachwa n'amoti mwebale tuweereza nze makano ajua na Namavundu Kayonga Bugerere kakati kumulamwa omuliro omukyala naye mwezi bwenzi bulijjo ekitegeeza abadde ng'ayenda ni bannaye abakazi mulekerawo okwenda bannaye towe ku bitiibwa gy'otoyagala lwaki obeerayo n'obyotambula ogenda oyendere gy'oyagala kuba olwedde oyagala kwenda BTFM ekitabuli ky'omuziki gy'otayagala obeererayo ki kunjale bale kuweereza agamba kinnakachwa n'amoti ne bannange nze ne mbalambeera bbawo oyo omukyala nga muwulidde ali ku ebyo nze todda nawange era okomerawo nkwata mu kafunda ne nkunyiga embooko musiibe bulungi n'amunyiga embooko n'akuba naye anti ate bayinza okukusiba mulembe gw'okuba abakyala gukyaliro naye ati lwaki oba mulinda mu kafunda maka amoti ne mamina kacho masuze mchama bale tuweereza ine bannanga abakazi tonaabye na maaso okera muloji kumacha empoya boda mpocho giteeka mu kyayo sabe kipulazi wabula bannange kati n'abaana lese mu nyumba kubanga agenda muloji
kasita bawa ategedde ekituufu wamma mwebale tuweereza tumiddeko mama wange Nambi Janet Katosi kizaala Buganda ne ntumirako tata wange Bakyasenga Kabimbiri Kivuluba ne ntumirako mama Samu Kasubi ne ntumirako ne mama Prince Mundeeba bamanyi nga Latifa. FM ekitabuli ky'omuziki ku 96.3. Katulabono banange mukunja temututama abasajja bewaka mugenda le bulowooza itino mwe muba mwambalayo oluusi mubeera n'obuntu obutinyu nga tebutukkusa ndeka ngende nnoonya abalina ezeegolodde nange efune ku ssanyu temutunnyonnyola era nze muwagidde Bigende soke bakebere corona. Ankuulira enyindo zonna zeekutte. Kumwana Nakacha mwebala okuweereza programu njulite ekikazi kyenzi singa nimbeera nze musajja yanzirayo waka nenkigoba n'okigoba akigoba tekirina mugaso kyokka kifumbo kigenda nekiyenda ekikyo mwebala kuweereza nze ndaba kirina appetite si kyenzi bwenzi abasimusimwe balatuweereza nosambaliza akanga wenawo balekagamba kosirenga ntudde mbuya omukyala asamba gwa nsimbi oyo omwami talina mukyala wakaba naye mukunja tubeera n'abakyala ewaka naye nga tetulina abakyala mwe balatuweereza mukunja Nakachwa n'amuti nsambaliza akambaagala nnyo sisimuka buli ku makya n'omukunja Nakachwa ne Amoto mu balanguzi.